Yes, nkwaniriza kunnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Yonna gye muli gye musinzirira webale nnyo nkwebazaako nnyo mukwano gwange. Nammwe abali mu diaspora mbabazaako ak'ensusso mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Gwe atannaba kuba ng'otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otweyungako. Moses Nsereko asazeewo kubyongerayo mu kkooti. Agamba tayinza kukkiriza ba National Unity Platform Council Nalukoola kumubbako bululu buyitiridde obwenkanidde awo, era ye takkiriziganya na byavudde mu kulonda. Agamba yabbiddwa nnyo n'akunakunwa. Agamba olw'okuba nti nno abantu be aba constituency yabagamba nti nno awagiranye ekibiina kya National Unity Platform, kati mbu Council Nalukoola kwe basinzidde okuba ne bagenda mu maaso n'okukonvinsinga abalonzi obululu bwe obwa Moses Nsereko ne babuwaamu Council Nalukoola, era n'ensonga eyo ye agamba omusango agwongerayo mu kkooti era anoonya bwenkanya gwe mukwano gwange ali yampuliza. Jjukira nti nno bano be bamu ku baali bakompiitinga kufuna flag kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuwandukamu mukwano gwange ali yampuliriza. Banuma ne bawandukamu naye nga bali ku agreement nti buli awanduse nga fulaga beyala obutafuna kaadi kubeera fulaga beyala mu kibiina kya National Unity Platform, enzikirizanya yali nti kubaakinga munna abaafunye ogende mu maaso n'okumusakira akalulu gwe mukwano gwange ali yampuliza. Naye bano baabyesamba oluvannyuma lw'okuva mu lukalala baagamba bagenda kwesimbawo bwannamunigina, era byebyo byavudde mu kulonda gwe mukwano gwange ali yampuliza. Era gye biggweredde nga embeera weetyo weeri, akatambika ako keerabireko. Bagambye genda mu kkooti ebisingawo, kkooti ejja kulamula ebisingawo. Omuntu yenna ayagala obwenkanya agenda mu kkooti, si bwe kiri? Kuba mbadde mwagala nkozesa force wa let me go to court tulabe ebintu biratambula. Kyekyo nkimaze. Nze nina okulemeza mu ppaka. Muwulidde kan ono Nsereko agambye agenda mu kkooti, mujja kiwulira. Kankuyitako, I'm sorry. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekaani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga
nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 6794. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa either relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV. Mwabatana subscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.